tuna Caesarus togwa mu bikopo the way you wine sunde chiwa oyo yali afudde ngache kimuse bamuloga Caesarus bamulogera makindi omu we yakuba akayimba ako mu kaseera ako yakakubira mama we yali ambassador wa KFC mu Uganda nafa ndoza yafa round 2 emeka kati mama we yafa kubanga ku weekend yali ngatwala bakola ku KFC nibali kuko yabwirire Caesarus kubanga mu kaseera ako by then twalina wondoza branch ya KFC yali emu ya nkoko yakajja ngabya manyo kulya KFC snappinga bwoti 218 awo ne kali buli wolingiza waliwo KFC wolingiza waliwo KFC okutali musango ne nasa nabataddeyo KFC ne bantu bawagira abe nasana banji anti abantu etagetinga wali bantu population abantu banji so mu kaseera ka KFC twalina gundi emu nga mama Caesarus brand ambassador mama Caesarus yali akwasaganya bya KFC mu Uganda Kentucky fried chicken nga mama gwe balonda kati mama nagenda afa ndoza mu 2017 ennaku ya Caesarus yatandikira okubona abona kati taddanga ngulu nadamu okumusanga eka mu kyawo ngali nono manager wa yali akwata video za Bobby Wine Kim XP ne mukwata ko nti nganyogoga Caesarus nganyogogera simanyi yali alede ki nganyogoga nga takyategerekeka nga avuddeko nga awenzi deba amuloga bulozi bamuloga bulozi ate kati banya abamuloga omuntu ayimba enyimba z'ozungu yayitawo kakati nego tokimanyi batuula waloka meeting awo emakinja ali abatuula bakutulira nga bayimbi batuula ne bakolera meeting naga nti oyo tasula olimba anti badira ekifaananyi kyo ne bakitekako ebbaafu naye sula flexible abamanyi bakimanyi sula wegasse ku kalya ya Abdumulasa ey'okulimba mu byamalogo mera sirimba bakwata ekifaananyi ky'oggwa omuyimbi nkubya yitinze paafu ada manyi yembigulira bannange naye ate ekifaananyi mu bbaafu ng'oyitawa kati kankuga ate n'ekirala n'okwebaka ku bayimbi bamanja yabeka ku bayimbi Allahu akbar badde sikamanyi aka bamanager abasinga obungi e Uganda bebaka n'abayimbi bamanager ate kuva mu mwaka gwa 12 kuva mu 24 kambalirawo kowe natandika okugoberera bino ebintu abayimbi bamanager abali serious abali too serious kula manager oyo ali nnyo serious ku muyimbi oyo abamumenya kitegeera abamumenya because lwaki abamumenya ati bagenda ne baveeyo mu kidongo sawa mwenda gwa kiro kitegeera batamidde bayiga kati enkwakyo bayiga biki vibe ziri nnyo n'abembi abakazi bali enkwakyo emakindi bayitirivu nga muyimbi mukazi ali enkwakyo nga kaluma bayitirivu ate enkwakyo eri mu babbandi nja kunyumiza bana bakuba bandi abamu babbandi bawanswaliza nedda so simanyi lwaki ensonga lwaki yayonooneka bwetyo naye indasitule mwana nfu manje nga yagadde okukusuula okutaba kusamira nnyo akusuula. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with Sappers 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendeera olw'amala okwemamaaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bbeere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo
kutambula mutololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections ona mo buzibuzibu zoka tokagize bwe kati ona bizibuzibu ona Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawe detatu Frank Atambi ono amita Shalom oile kifanyi kyakusiga kifanyi kyecho kifanyi nga kisofu kifanyi kisofu sajja abali yabenyoma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oil nayongera kusaiza abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukweza Shalom oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja elisangibwa Ntinda outside ku the village mall natona tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705 271973. Ndine wine balukeza da jagana da encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja ambalina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu mazanya nako nuna ku bere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebya bigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga banga kola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukosa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikubadde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Achijigwa! Hey, Paso Festival! Yasizemo magulu yemekera tugochinyumirwa mokiri abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukala tinamo kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muginimaze inembalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kwa mutwalo vyepe emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala univase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili pazo festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Kuvadda. Kuvadda. Eddi. Kwa mchenda mwetano. Atanya kandi ebizigo byerusa. Kwanza sina ko musajja atunda ebizigo otatangera ku sura flexible. Banaye manager wa kanso kenkole. Kanso kura munange. Johnny. Kambo manager Johnny. Nsense buse. Katumalizane mukama wange.
Sura flexible. Abantu kuva dinga abantu batunda ebizigo ebyerusa abasajja. Sura otunda ebizigo byerusa ate ng'oli muddugavu. No situndira byerusa osigala mu kalayo nengo olabika bulungi. Yes. Ebizigo byotunda. Ebizigo byentunda byabaddugavu. Yes, kasoba kulabika bulungi actually kubanga ebizigo ugamba ati ebizigo ebyerusa kitegeeza nti otabula ebizigo ebirimu sulfur oba hydroquinone. No, ebyo tetubikola. Yes, omuntu asigala ku kalaye nenga alabikira ddala bulungi. Ugamba otya mugana? Wano mpola. Busanze oli mu kusala ka vili $10. Tukoledde wano ku Costa Rica. Okay. Abatagimanyi Makerere kavule wano nga kava ku Total kutosha yeddako ba ku kitebe kya NUP opposite awo. Opposite n'ekitebe. Aha, wotuli wano mpola. Ojja n'oli akamere kalungi nnyo ka juice bicho agato kyonna obenga ate okisangawo. Leo na Sura flexible musajja ateri antama omwakuzi w'entalo amanya abalogo be Makindye. Ekiri. Twagambulye ku dogerire Makindye Sura. Nayo nga dogeri abayimbi balogera ddala abakulu. Hey, actually abayimbi baloga. Tekiri ku bayimbi bokka. Ne business zonna baloga. Era nze ne unyonyo omuyimbi nagenda nakola concert nagenda mu church afune mixer. Bagenda wa Pastor Bugembe. Buli Sunday. Era sibagana. Celebrity Sunday. Actually yaliwo nokuva dda. We alitanga ba celeb mbijukiranga ne tuli mu kamera ogira mpola mukama wange. Nojja kuba bali bakuyambeko. So yaliwo kuva dda naye tekiri mu bayimbi bokka buli business yonna la kwanti abantu tebavaayo kugamba nti abantu abasinga omanyi ebiseera ebisinga omanyi Stan aswaza nate Stan yasinga okukola ebyamagero. Muzoyi Magala nga n'abagoberezi bangi kale akanyayogese ku Muzoyi Magala. Stan ayina abagoberezi bangi. Stan ayina abagoberezi bangi. Yasinga okukola ebyamagero Stan. Ando manyi lwaki Stan tayita bantu timunegatteko. Okitegeera n'ate abantu bulijjo oyiteeyo bamwegattako no babera bakyogera batya kankize mu njogere ennyango Stan alina abagoberezi bangi tusobola competinga nabo aba Stan abeera Stan era abantu abasinga actually ensi yonna abali mu kukkiriza batono abantu bonna ebikola byonna byetukola byesittaza bya Stan ate bye biri successful. Nga kikolwa ki mukama wange ebisinga obungi ebintu ebisinga ogaggawaza bye bintu ebiri data abantu abali mu business zino eza bulijjo tebalina ssente bano bantunda olosero tofuna ssente era ogera okola nti abantu bayawukanira ddala Katonda kati wema nkoze shate nga nimimbi wa gospel mba nagenda nanga ate wa Stan oyo omulekerera awo ekyakkiririzaamu kati nga la Joseph Ngoma mulokole yakola shot agenda mu ssabo yonna sho neekwatayo naye omanyi emyaka gyakikoleredde Joseph Ngoma ati ngome mabega kawo babali bamubukingira emitwalo 10 emitwalo 2 amuteringi kubanga ngoma obulamu bwe bwali bwazingama Joseph Ngoma Joseph Ngoma kubanga n'omukazi yali yamugoba mu nnyumba bali bamwasa omukazi we yali yawasa omukazi kubanga badde naye ebbanga doza myaka nga 10 bamuyita Bridget era nga basulawo seguku nengo obulamu tebutambula n'emmotoka nga yagimujjako omukazi yagivuga nga ngoma obulamu bwazingama kubanga ali tata wa Bereno Matugga tata wa Ngoma baita Matugga alina ne church at side of Kawanda Matugga ngoma obulamu bwali tebutambula bulungi ngeye Masaka ayimbira mitwalo 3 ngave Kampala Joseph Ngoma nagende Masaka nayimbira mitwalo 3 aga 3 bine by'okumutegeka bizze katikati ngoma konsa zino ziyabadde ngagezaako ebbanga lyonna zaite zitambula yategeka ku Fidoli yafuna ndoza abantu 2 nali mu high school wa mbijukira abiri yako endala giyagezaako kuteeka ku African I think myaka nga 15 egiyise yagisazaamu ngebule naku bagamba omusumba gundi yagirinya mwegere yayite yakiika mbuga muve mu ebyo sura leka nayo sura leka bagamba sho bachaza kubanga aliwo omusumba ya mulimu kati no goyita kale tugende n'omusumba kubanga bo balokole nayenza amanyi wao byayiti yatukiriza ngebule dakika efaki wali obule sawa 24 nagisazaamu kajaka Joseph Ngoma ndiko bikwataganirawo nsigamye nti mulogo ngamba iki kyata yali anyakola ki kati yatereza yabitereza bwakwata ajja kugamba nti ebishubishi kuba talina charge obukiriza bwe buli luddawa alina wasabira alina yenewe alina wasabira tugendera awo nti alina wasabira naye mukama yamusaasira ati ebbanga lyonna Ngoma abadde ayimba naye nga tali recognized
nga yagaana okwaka naye yamala kwezuula yagenda neyeetambulirako ekintu kyayinza okukozesa kubanga sajjaga nti yagenda n'asaba abadde mu bulokole emyaka 3 afunamuze nga abadde ayimbira emitwalo 3 eyo Kasaala waffe Luweero wano mu Kampala nga mitwalo meka 10 wala Kampala tabadde tayimbira nawo naddala kubanga abantu tebamutegeera era TikTok enda abantu balina okugyebaza ennyo nti n'abaana okuddamu zino ennyimba kubanga abantu abasinze okujja ku show ye basingle mothers because mama single mother n'omwana we single mother Josefu Mojo sura flexible ojoga siyinza kujoga abajja kusha Josefu Ngoma basingle mother bali basingle mother bano banakula na mama anti buli omwe yajja mama yakula n'omwana n'omwana atuse n'azaala omwana makinje ku salama bayitirivu atawo bayitirivu nnyo bebasinga okujja Josefu Ngoma na mitwalo 2 abava wane Kasubi abava Nansana bali bayitirivu na bweru Nansana era omukazi oyo Kalizima mwebaze nnyo kubanga yateeka milioni kumpi nga 2 musheeyo neza avayo zavayo sagala kukyogerawo naye nga yakubisaamu kuze yateekamu yakola amagoba mangi abantu amanyi ebintu bya Fenon kuba tolina 10 kudda waggulu tebakuwa kati yali ku probability anakola taakole kinaakwatayo mukama n'agenda amusaasira n'akwatirayo ddala okitegeera kati era teyebalabala nti muyimbi w'amaanyi nnyo ati nze nkubuulira ekitta abayimbi ba gospel kimanyi mampaati nga bwe kyasuulaani kyekyasuula gundi Laneke tabangako muyimbi ebbanga lyonna abadde midioka mu gospel ekyo naye akimanyi kigenda kukwasa nze simulinako buzibu Laneke abadde midioka ebbanga fene entambi atuta Aki and Popo twaganze tumbe Laneke muyimbi nenda unataginga mu nnyimba ze Laneke tabeerangako muyimbi ojja kumulaba mu bintu ebyo simanyi yesibya amakutiya agala nnyo okwogerera abayimbi aba gospel naye nga yinza omusaba ennyimba z'ettaano nga tazirina kubanga naye tasobola kwewuliriza Laneke tasobola tanza kulya nyimba zayo ne family yennyini tasobola gitekeramu music awo we ne bamuwuliriza yojja sanga bawuliza Wale Vixen okitegera akyo ekizibu ekiriwo nti alina okwewozaako ennyo mu nkola bwetyo yes naye omusaasira naye mukama waatu abemba gospel balinamu kamalala mangi banyi lwaki balina amalala mangi nti bafuba nnyo okulaba bami nga beerwanako kubanga abasumba baabwe tebabalwanako omusumba tayagala muntu amusinga abasumba be Uganda Allahu akbar anti omusumba ajja nakugamba nogenda mu kyaki zaabwe katugeze oli muyimbi mulokole najalaga bannange mugende naye nga yetakoze ki yetazze tasobola kujja kubanga abantu bagoberera musumba Pastor Bugingo nga jambi oyo yekka mu Uganda Pastor Bugingo mulaba mu show z'abayimbi yekka ne Pastor Bugemba ajjayo mu kuyimba Pastor ajja lwa kuyimba kubanga muyimbi okitegeera ekyo ajja kuba kimukakatako muyimbi oyo ayinawo audience neva ku Bugingo Yesu ne makula we ne bajja batuma ku teba we yo maaso ate nga ne mu church wenyini akusabidde abantu obudde waguze tebo 3 mu Uganda aliyo Bugingo ne bana abala bagamba bannange omuyimbi wa Fonula Vixen ayina ekivulu mugende bo tebajja mu basumba wakugamba nti mugende abatagenda aba bagayi mugende ne temugenda ati bo bakkiriza muntu omusumba agamba mugende mugende wagira omwana oyo abatakuwadde bantu teyinza kubeera wadde omulema okutako ng'agambye tugenda nange ngenda era nguze emmeeza banne tugenda ffenna twagire segmento alina ekivulu ku hockey grounds naye tekijja kukola naye saagala tutuukeyo eyo saagala tutuukeyo kiki mbadde nkugamba muganange nti abalokole engeri gyebakolamu ebintu byabwe wajja nakugamba nti mugende abatakuwaddeemu kubanga abalokole bano bakkiririza muntu tugenda ffenna ng'aguze n'emmeeza abo bajjula bati ne bajja ati abalokole bangi abalokole tasobola kukuwa maanyi ga mirundi 2 oba abantu abanoonya essuubi bangi baatulokoka nnyo olw'okunoonya essuubi ekyo nakyo kisoboka naye ate ne gye balinoonya essuubi ate bo abalokole si gye balinoonya babasumba balijja walala ewasula nja kugambayo sula gwamanyi buli kimu si buli kimu naye waliwo bye simanyi naye ate waliwo era bye mmanyi ebyenkizo nga nti oyo yakugamba anyway era banenze saasira abalokole abo naddala bano abakkiriza mu kuba abalokole si ddiini nzikiriza era kumakya noga nti nze nzikiriza mu Yesu omulokozi eyo nzikiriza naye yoyo omuntu aba akwatidde obulokozi ate waba walala gy'abajja amaanyi omusumba ono gwogoberera ate ye ayawukanira ddala Katonda
era byakola bya sitaani nnyo era w'omugwamu nnyo n'akitegera nti omuguddemu ayinza okupokera omusimba omuyitirivu tunulira yiga wano yiga ebintu awumulemerema omufu tebamwogerako kibi naye yiga ebintu byalinga asinga okukola abantu abamugwangamu bafanga bugagga nga bawa ssente okuzibiikiriza ekyo yiga ali mugezigezi kyaka bwaki ekigambo ky'ekibuga yali mufere akyogedde yali mufere nnyo era mu basumba tetugenda kudda mu kufuna musumba mufere nga yiga kubanga yafa n'ensigo ye ey'obufere ono omwana teyagifunako kivuga nti obulamu bumulumye nnyo pasita jenga ali kuki jenga ennaku emuluma kubanga kyaki yonna agitunze asigazzaawo kyaki bweti bangambye ne baziika pasita eganyuma baagala kutunda kuba kati awo otajja kutunda kubanga basigintoli ba kyaki bangi n'akatakaako kyaki bangayo baziika bamuziika ne maama waabwe ne muno baagala kutunda babegako yali agala basigula biga jengo abatwale Kaboohe abagulire ekibanja Kaboohe babeere bawumulire pasita gaffe amujje mu kibuga bamugaana n'omugaa kijja kulabika bubi kubanga wonna atunze akolobozza bazadde bannange mulye ate bamuwaamu layisi kamera za church zonna yazitunda yiga yabira n'ebintu yalinga ina ebintu by'ebbeeyi ku church awo zino generators ezaali ez'amaanyi stand by olugira nga etandikira yazitunda layisi zino kamera ziguza abaana abakwata videos ati obulamu bwaki bwamutabukako teyafuna kirungo kya taata we ekyokufera kubanga taata we yalinga addira jjiri ati naliko nambu ati n'atunda emiti n'atunda empeta okitegeera taata yattako enkoko omukyaki nga tulaba twali ku tv n'agisaako empeta enkoko neefa yali yafudde dda bagiwadde aloozi kiko yaleeta nfu byonna baali babikola so tetumunenya nnyo sura enkoko bagireeta etambula ku kyaki saavisi yo nagiraba gyakola ng'amaanyi g'empeta ng'agaba empeta pasita yiga n'aleeta empeta n'agisa ku nkoko enkoko neekala neefa kati waki wagisibanga ku lugalo teyakala baleeta enkoko nga nfu kakitegeeza ebyo enkoko zaalinga nfu nagwe igomanya amagezi ge yali ayina gaye yajja mu Uganda muno yajja nga zikola ssente kozi yasooka kuyimba kadongo kamu yali amusse yamusanga namuwona nga amukutte mu bulaga amutuga era pasita okuyimba kuleke at least siga mu bayimbi gomanyi sura omanyira nange nze yiga wangabi munnange sura omanyira irimba so abantu abategera ennyo yiga bakola nnyo abamugwanga mumbo mufere nga bakola ssente Allahu akbar bakola ssente mpitirivu nnyo ati gatuka time nga talina waasula ngera mutabani we kati gasula ku church awo nga we yazimba church yennyini okuli TV okuli church ku church nga kwasula era yafa waasula nga talina maka ate amaka ge yalina n'emmotoka okwali abizzaayo V8 ebyo bintu ebyafa omuntu wafafa n'ebibye kyekimu kyera kyekibonyabonya jengo leero neje nga asula ku church naye asula ku church talina maka agajjewa maka gafunika Tanya kunyumiza abayimbi abasula mu lodge emakindi wano jja kututa ubulire emboozi nga tebayina ssente zigula maka gamanyi gwe Shalom mumwebaze Katonda nti mwina we musulanga walungi abantu basula bubi ate nga babonaabonedde ebbanga so jengo ekimmonyabonya kyeyagala okusikira ekya kitaawe n'ekya kitaawe kyalimu obugezigezi bungi ayagadde ntikobula nti nemmani wa kyaki yadduka ali mu America yadduka n'omwana omwana oba yamulekera jjajjaawe I don't know kyekiwala ekyali ekirabika obulungi ekinyarwanda kimami kya kyaki ekyadduka bambi n'embeera egaanyi ekyokulya tewali wakusula ate endigeza jjanga mu kyaki zaalagawo ate kati mulimu 25 mu kyaki ya pastor ng'ekumi bayimba kiza mulimu 14 temuli kyaki yagwa n'omuntu waayo kyeki kyenkwa nti abasumba bagenda ne kyaki yaabwe abagoberezi kankuwa omusumba eyafa nga kyaki kyali y'amaanyi omusumba gwe bayitanga yali eddira nkima ezira ono yafa accident bali bamuyitaani ana omusumba oyo yani owa aba Glory Trumpet Church yali eddira nkima esetta yafa accident nga kyaki ekyaliwo leero kyaki weri y'amaanyi oyo simumanyi anyway waliwo abasumba abaliri abali organic abo basigalamu abantu neva kuba n'abasumba ab'olubatu abalundi abokusasamaza. You don't believe in miracles, Sura? Miracles as in how? Omusumba okola ekyangu ngala Pastor Kakande nakuwa apo nomala ebizibu byo. Apa bajijewa. Eba blessed apo obo mugati. Kati yaje ne service kusanja nga ya mugati. Tekiri yecho. Pastor Kakande yagabyo mugati. Nedda.
yaje emigati bagigula wali mu Kisenyi era n'empeta yigalinga azigula wali ku Gondi kukupa complex n'omwana yali azimutwalira matini nga mumanyi so kati tosobola kungamba nti omuntu akuwa hapo ne ziba blessed ne bazi blessinga yo omukisa yagujjawa Katonda like yamuwa kiffe kitutamuwa okuba nti ye yamusigamu nnyo okuba nti amutegedde nnyo yaliko amaanyi sula Katonda ayita sula tuyinza obba kata musula otunda bizigo Mukama n'akuyita n'ofuuka ng'owonya Katonda nalongo magi nakyewunza mbu abadde awonya abantu ngakozesa mazzi nalongo magi kiweesi anti kakati mulimu abantu abamu kati ate ekyo tetusobola kukigerageranya ku busumba okitegeera abo abantu bwe batyo gye bali balina supernatural power abo gye bali abantu b'ennono akigeza tuddayo eri era ku nnono abantu bwe bali era abasumba gye balaga funayo ko obudde gende eruwere waliyo olusozi baluyita Walusi Bangalo yanga tugende kibuka Alan yanga tugende Walusi ojasungayo abasumba bafaawo bwe tutya Nabala mpiso bali eyo waggulu emmandwa kye zibakola zibakuba ebibi emmandwa ngekuba omusumba Allahu Akbar you don't know kati emmandwa ate kuba okyo omusumba ekigo basamize abasumba be Uganda abasinga obungi abo banko simanyi mu nkola byafaayo nkola ebyamagero miracles bali mu mayembe mwe bazanyira abasinga obungi bali mu mayembe gaabwe mwe bazanyira balina ebitega byabwe n'olujasobola okuba nti ennono eno abantu tebagiwa nnyo obudde balabanga ebyamalogo ebyobusamize natu bikyalo dikalo baleeta ggwa anti yo omuntu yagenda n'afuna lubaale we waati obeeze emmandwa ze n'aziyonja bulungi nnyo ne zitandika okumukolera ebyamagero mu kyaki nga pasito yakola nga mwe muli ku lubaale gwe musinza gwe mutamanyi nga tuva kumeba gospel tuna ebivuluguno omwezi bibiri bya gospel tulina this guy Noha Damascus Sesanga ali kundera awo kuna kwa mwenye King Saha ali kundere oyajjeyo ajjeyo waba mugezi okundere ajjeyo Damascus Sesanga abantu bagenda kujja I'm very well how are you tokamanyako nkamanyi oluni kana akatambula waliwe byandinzise mukama ebyo naye nato anyway singa gama tutajja kufuna ajja funa abantu benta ajja kusuka kinana ajja kuba batono nnyo nga balubatu mura kwa abantu abakujaso bakwati bamanyi bine bivulu byensi ntibesegana kutekako kintu kyonna saha waba saha yaliyo era zananenyeza abantu abali mu lugendo lwa saha mu weeks ezebbi za saha mujeyo butaswala bajjeyo saha bamuleke saha atalage ali mu birobi bwe tumala tuna segmento bwe bakutuma baferi yogeza nga nsongako ajja kufuna abantu bagenda songa kuyi anti yasooka yajja ne muzadde we bebala basho kati kuluno ndowooza wabafunyemuko ku girlfriend bayinza okuwera abasatu ye mama kwa mama tebalekerera ayinza kujja mama yayinza okukomawo mama kizibu nnyo okuva mwana we mama yajja kujja ne girlfriend tebajja kukola kubanga bana abaana bato babalwanya ntalo za bapromota kati nobati ya mulimu nobati ya mtegisi nobati ayinza omuva mukula nobati yesigika kati kyekye kizibu ekiriwo singa badde bano babitex babani babajju abugamba iti bayiyayiya nesho ya nobati mumala kuyingira ate nezituka sawa nga mukaga like 5 kitundu nogati tufu shojeri kati shojeri ebula dakika 3 shegwe kati jeri na ye wano kati basabire tetugamba tebajja kufuna abantu n'abana babazze be baba baagala nnyo abo mu nju zaabwe aba baagala nnyo batasobola kubavaamu ekivulu kya musajja waffe aluwa aganaga wakola video n'ogamba aganaga senga afuna abantu omala obusawo na YouTube ogivaamu toddamu kukola sagamba busawo actually naga asida mutula mu kamera yonna senga aganaga afuna abantu senga abafuna because nali ntunulidde factors nyingi ezitayinza kweta abantu ntebe ekifo ekyo kizibu nnyo omuntu mu bayimbi bano abasachula yakasembayo kuleeta ku bantu yali Tom D aliwa Tom D aliawo yayimba ki gunuma gundi wa ayina ebiyimba bye ayina gyabikopa koppeeyo egwadongo najjeno n'abyozaamu ne bimukolera Tom D mumanyi abamumanyi bamumanyi yakolayo kose Tom D omumanyi Tom D temumanyi omanyi Beka manyi Tom D ayina nemukyala wa Agasha ayina omuzabbibu eyo omuzabbibu sura abanyakenya olwo lwetwakubanga muweevu ndowooza naye naye ali awo omanyi abayimbi covid yatuleetera ekizibu
Wemi bajjaawo bayitirivu batategeerekeka. So yasooka okolayo ekivvulu n'afuna ku bantu. Naye nasimanyi nti oba forest eyo bagiteekayo abantu. Nze nga nkirabanga ekifo ekiri eyo munda kiri mu nsiko kuba kiri mu kibira. Twagenda mu kivvulu ky'omukago gwe bayitanga Sifuke. Yeta gladiator gwe mwaloga. Oyo so yali emutidde wano. Si yateeka ku supremacy. Ku supremacy nze gladiator. Omulala oba yali ayina wa shock lunaku lwero. Alien. Yali emusse. Namusanga ku gladiator ku gundi ku supremacy. Ekyo kyekyali okugenda kwe talidda. Ati ebivvulu bisera. Ekivvulu ekikusala kikusera. Wabuzanga Martha Mukisa. Taliddamu kuteeka, taliddamu kuyimba. Sisaaga concert. Yali amutugidde ku Freedom City awo. Namusanga ali ati asambagala. Gatagala naye yennyini kujja kuyimba. Yamaliza agenze mu kuzaala. Ne kati Martha Mukisa akoze eki? Anti sisaaga concert yali emutuze. Kati kyekirimu n'abaana. Nti okola concert nga golowooza. Because concert ekuwa ebintu bibiri. Ekuteekayo. Waggulu n'ekuwanika. Ate ekuvuunikirira ddala. Bwekusala ebekusaze. Tosobola kuddamu. Because okuyimba kulinga oba business ki. Nti bwe bafuna abantu abangi. Sitasi yebera erinnya. Bagamba yakikubye. Nze nalaba Gravity ebbanga lyonna myaka nga 10 nga teeka show cricket over. Nenga n'olumu sente bino ebya momo byo nga byakajja. Nga osasula 15,000. Osasulya ku momo. Ekivulu kyabaga kya mutwalo. Osasula ku momo 5. Nenga ye kyafa si sente. Abantu. Era emyaka 10 gyonna gye tukubya amabega Gravity yabadde asinga okutuza abantu ku gundi. Erugogaawo. Naye kuva yakukola embaga ya Isima Namina Namina n'agaana okujja ku mbaga ye. Kati oyinza okusanga Gravity talina booking kujja kuyimba. Booking. Ati kyekyo ekizibu nti time etuuka ebintu ne bitabuka. Senga shebe ekutuddemu nze nalaba Gravity awo ng'akaaba. Bagabane musembere ebyuma bya balamu tebibatuuka. Nenga kuva ddi sound wa balamu tasobola kubeera nga yagamba ati leka musembere bannange ebyuma bya balamu tebituuka yeeyo. Era balamu nava nakoze ebyokumuwa ebyuma byange nandimuwadde wuufa. Okitegere kubanga ntwali mu show ya Gravity embaga y'Isima Namina ngene manju tuli mu kusamba mupiira kati nga teri bantu. Gwe show zisala Gravity ekyamunyigamu ko politics awo yamukwatamu. Ebivulu nga byaganye tebyattributinga ku politics. Omusajja yava wano yajja wano akola gundi ekivulu ntambi ajja kunyiga musajja we yenze hip hop. Jeniero oye mwogerako bulembe afunye chance ekivulu kyamusala. Yali abaddeko dimu politics. Naye ekivulu kigaana ne kikuyuzayuza. Ekivulu kyayuzayuza Jeniero. Allahu Akbar. You don't know. Gwe Shalom nze ndabye abayimbi wano ng'ebivulu bibasala. Bakwanze bisale bisinga nze mbeera nnyo mu undercover zange. Ne weesirikireeyo. Yes. Nze nalaba ekivulu kyasalako Azizi oyo. Azizi ekivulu kye kyasooka okukola ku La Bonita awo. Va ku kino ekya Smile Strings of Love. Kati wano birala yafuna abantu. N'ekivulu kyasooka okukola ku La Bonita awo yali afudde. Nafunye wampisa y'abankuuma. Yali afudde. Tekyamulaga mpisa ekivulu. Tekyamulaga mpisa yadde tugaba ne twegayira abantu era twatuka time ng'abantu tubateegera eno wansi ku State Square. Katoga mujje bannange. Omusajja alina wano ekivulu. Kyamusala n'amala emyaka 10 nga takola concert yonna mu Kampala wano. Lwakivulu ekyo ekya wampisa. Asula bannaye. Nenga Azizi yali ayimba bulungi. Sula Katonda akulaba. Njogera mazima. Kati obuzu aganaga badde twa factors aganaga. Naye avudde n'akola interview ne Kasuku. N'agamba yatunda emmeza wa 10, emmeza tasobola. Mmeza 10 ozimanyi. Abantu bagula emmeza sente yazifuna takola losi. Sala bawadde anyway yankubiddeko. To be honest. Nangamba siwe tuba tulinamu obutakkaanya ngamba. Twogere tukisotinge naye ndeka. Naye era sobola kumuleka kuba bate yaguze mutwe gwange. Just ensonga tuzogera nga bwe ziri kubanga bwe tutabyogere kajja kugenda mu maaso n'okukola ensobi. N'okukola ebivulu ebirala. N'aby akimbye Lugogo. Atajja kikola. Because ekivulu we kikusala oyagala nnyo okwewolereza. Justifying. Mutemwalabako wano ekivulu kyasala fake family koyo. Era kitadde cricket over. Maijani. Bali bagitaba Maijani. N'asaba emitwalo ebiri ngo oveka mpaka Lugogo 15. Wenalabira nti Abannayuganda basobola. Nenga anti yatugamba Kampala najimala nti gomya Lagos. Abakola bu tugamba nti kale katulinde abe Lagos. Mu Kampala amukola bweti. Hakuna mchezo. Ne mama era mama abo bane tubawe kitiba. Mama yabeerawo ku table ngaliwo bwogu. Paka ekivulu ekyaggwa ng'ayimbira maama we era maama we yawe Mulembirembe mama wa Fake Family yali amusupportinga nnyo. Maama yabeerawo paka ku last day bwe baafuubwa firimbi esembayo Fiki n'aginyuka yadde emakindi.
Nagamba maama tuddeeka kiganye. Naye maama ng'aliwo n'omwana we. Era bamaama abo bazira nnyo. So ate n'abazadde nyongera okubagamba abayimbi mulekera kutwala abazadde mu bivulu. Mugenda kubasa pressure sanasima. Sembabulira. Mugenda bale televiziyo omuzadde agenda kugwawo mumuloze essanyu lya mwana we alinye ku stage. Nayenga nyekimuse pressure muyitiriddeko abantu tebazze mu kivulu ky'omwana we. Mama Khalifa yabaddeyo. Era kyeki n'awubira ku bantu. Kyekyo kye mbagamba nti abazadde bano bazira nnyo. Naye maama naye ekituufu abaakimanyi nti tebazze. Ninga maama ye mugumu. Maama ye abeerawo ku lw'omwana. Maama ye muntu atasobola kuvaamu ebbanga lyonna. Naye naye abaakimanyi nti tebazze. Meza ebivulu bino ebisala empewo n'eba nnyingi nga mulinga bali mu gundi ku lumbe. Ng'owulira empewo mpitirivu. Wano bino tulaba nti ng'olaba abantu balaze. Ebbanga ate bamaama information bagifuna balala kubanga ye kimuluma nnyo. Omwana wange lwaki tebamwagala? Banka. So omwana wange lwaki tebamwagala? So ebivulu bisaza abantu kyobola buza akwana around type buza omugagga tajja types kyobola waliwo abantu abamu nga bo balekera okutegeka wajja tuwa factors aga nago buzu gwe wakanyambu yafunye sente kati kansoka nkubuze essula bwe mba nkoze ekivulu nganze Shalom nkikola no Costa Rica n'entunda emmeeza 3 buli emmeeza $1 million naye abantu emmeeza 2 abantu ne batajja mba nkoze loosi ziteekewo tuzirabe nti tebazze nene emmeeza teziriiwo kitegeeza oli mu feri kizibu nnyo omuntu okugula ne mukimanye $3 million oba 5 emmeeza $3 million kizibu nnyo obabeera balimba tebatunze emmeeza 30 ku $3 million kizibu nnyo omuntu ayinza okuwa $3 million n'atajja ku concert kizibu nnyo obabeera balimba tukize tugaane show yaganye nye teweekuluntaza nnyo nti wakoze kozo jafuna obuzibu niyandi akusanga akumagire-magireyo 5 akuweeyagaewe kakubagize kulika zikuwa kubanga oli proud nti awo wafunye munnafe oli mabanja gakutta bangalo omumbi yakola ekivulu awe Lugogo mukati yekweka atambula ambadde mask banja kikube banja bakoze bivulu mumanyi kakati manyi lwaki yakola concert natuka nga n'omulimu ku TV guganye kuswala ati waliwo ebyabayimbi like bino ebyaba star otekawo status n'otukanga buli woyita erinnya lyo baliwulira nti Zito ne ku TV gyokola nga bawulira erinnya Zito n'otuka gweta Masaka Fete n'omuzannyo omukulu n'agaana okujja kale najja nawulira ennaku sula naawe Farida atunda emmeeza sinnamwogerako Mami Fedi atunda emmeeza wa Masaka Fete naye bane ekivulu kyasala Farida zesala nga bivulu bisala n'ekivulu kyasala Farida gweta Masaka Fete taliddira banna Masaka bagana okujja abasala lwera ati kyekya abantu kye batamanyi oba otegekera munnamasaka bamutegekera batya omutegekedde wa boda yegenda wa munnamasaka wateka boda we wali buli wotegekera munnamasaka soko omanye boda yegenda kubanga bazivuga kuva Nnyendo nga zavuga boda ze ku kivu buuza basuna beni abategekaawo ku makutano nawa ne bambazira tona bategekaawo ku Summit View kyengera olaba parking ya boda nga boda nyingi nga lona azikuuma katoso atega kivulu kigweta Masaka Fete nga totegekedde munnamasaka wagenda kusimba boda ye oba omugobi olwosoke tuwane ne wansi okitegera obeera omugobi oba otegekera munnamasaka mutwale ku makutano nansana momenti boda ye ajja gisimbaawo kyengera Summit ate n'abala Khalifa Ensobiji yakoze alina okumanya audience ye waweeri Khalifa aganaga Khalifa atandika okuyimba mwaka gwalibwako 2013 n'ayimba n'atitimuka nnyo 2015 kiyima makasuze kakyakwatebwa oyo Khalifa Sebi yasayidingako ne Spice Diana ne management yoyo Sadati Mukibi Khalifa ng'alina Emma Carlos basayiningako Spice Diana nga balina company bali bagita Twinkle Stars ne basayininga Spice Diana nga Spice Diana yamala okuyimba oba tekinnanta Musanuula ewa Fiza okusalama nga bakamala okuba oluyimba nga Spice ali awo talina manager n'agende wa Emma Carlos ne babeerayo mu Twinkle Star oyogedde ffe nga Spice nzakwagala
So ne babeerayo wa Khalifa yabeera ndoze emyaka ng'ebiri. Emyaka ng'ebiri nalyo kagende wa Lubega Lodge nga maze okuva wa Bafana beerozeeroze. So mu nkola yonna olina okumanya audience yo eri luddawa. Where is your niche, your target audience? Okitegeera nti Khalifa yalondebwa abantu emitwalo ng'esatu n'ekitundu mu kalulu k'abaani. Kawempe Mu kalulu k'abaani. Katola mbu abantu just tebagala bwagazi Khalifa baganye mwagira abantu abalonda Khalifa ne banjize buzimu show Khalifa yandifunye abantu. Mulekera okuzibuwalizanga abantu mu matwale service delivery. Kyali kimujjako ky'okutwala show wali eri ku kasaawe ka wali enabweru. Nyasanga festival. Omwesendeze yandikozaawo. Nebera kasaawe enabweru. Allahu akbar. Ati kikola nze nkiraba. Mugagga muvundu. Tosa kujja omuntu asobola kuva Nansana. Like omuntu asobola kuva Kawempe. Ngaze kwentebe road abamu batya n'okusala ekkubo. Bawagize ba Khalifa. True. Kati omuleete eri ne gy'atamanyi na kumanya. Batya okusala ekkubo. Ntebe road nayo gimanyi. Omuntu ayagala nnyo okuwagira Khalifa kubanga amulabidde emyaka 15. Naye atadde wala. Tebamanyiyo Forest Gundi eyo gyeri. Forest resort tebamanyiyo. Teeka wono nabweru mu kasaawe. Tugambe festival. Because abantu amutemanyi festival kiki. Oba kigambo bakijajamya festival. Bakijajamya. Bane wogamba nti festival. You guys bakwanti abantu abamu abayimbi eno tebali gundi informed n'ebyo ebintu bya festival. Ogamba festival. Festival etandikanya ku makya saawa 2. Saawa 2 abaana abato bazanye ebyesuubo. Eri swimming pool bazire saawa eziri awo. Nenda laba ka bouncing castle aka kabantu babiri. Mu festival. Mu festival. Kati acho ekizibu ekirinze okubeera mu ebyo ebintu. Wogamba nti otegese festival, twale nabweru. Teka uzi bouncing castle, twala ebyokuzanyisa by'abaana, twala biki. Lwakubeera ebivulu by'emisana temubigenda nnyo. Ekivulu kyasala navyo wano. Yategeka ekivulu emisana saawa zaali 7. Buli omuggo n'omukoonako. Ati byadda, bamu tebabimanyi. Ekivulu kyasala navyo wano yali 214. Ng'ategeseewa navyo. Yali ategeseewo ba yali Rooftop Garden City. Nijukidde. Yeah. Okitegeera. I remember. Nga ekivulu kitandika saawa 6 kiggwa 8. Mama we yajja. Kivula nti ekugambye nti abazadde babeererawo abaana. Magi mama we. Magi kigozi. Ye yabeerawo ku table wati. Awagire omwana we. N'abaana kwolo tebajja. Boom boom. Bale bazefaana ba high school. Buyaka boom. Buyaka. So kuva olwo navyo naye ebivulu n'abivaako. Yaddamu okukola ekivulu nga wayise emyaka 10 doza njogereza concert. Nyeserenya nyo yakoze. Nene ekya acoustic kino kiyakoze. Ebivulu bisatu mu kali ye emyaka 3. Ebivulu bizibu nnyo bitta. Ebivulu bitta kali z'abayimbi. Zakati kazibwe kapayise emikono mu maaso. Ekivulu kyamwongerako. Oyo alina okwebaza Katonda. N'ekifo we yatadde. Ekifo ekyo manyi kyaba bandi. Front page. Queen Florence ajjawo. Queen Florence omanyi? Mumanyi. Alina ebbali makindi atunda bbiya. Queen is bar. Bamusabire. Najja kufuna bakubira balina okumulanga ennyo. Queen balina okumulanga. Queen yakuba ne Kano. Muganda wange. Ati ebivulu byabo si byako ebyawaawo. Tolangira eno. Mulangodde eri. Otandikira Zana n'Amasuba Kikajjo Ndejje abantu abajja ku front page be bajjaawo ate bazita batazino drive ze mukubezo tolangira semanyi ku TikTok semanyi ku TV semanyi wa leka nange ekivulu kya Rebecca Jingo tulinawo battle Rebecca Jingo nyeleji ku front page ku Independence Day nga 9 kwefu y'abalimu emitwalo 5 abandi emu side eri banye ndala side eri omuyimbi ayimbi ontayimba eno enyimba gwezigwako yadduka tuyingira emitwalo 5 nga 9 October tuli ku front page enamasuba nange dandi timu Becky di timu Rebecca Jingo tuga kuba tichendo ngo naye ajewunye mpola abajafuna anti balina munembiranyo yabwe y'omusajja omanyi Katongole taba kugenda yali ayonoonya abakazi abo anyway bansonyiwe naye nga byebyo kubanga titi ne Rebecca balina munembiranyo zaabwe okay nenga bajja kola otugambye omuyimbi ali emakinjo nga sitane nga asula muloji bayitirivu bayitirivu abayimbi abasinga basula muloji waba tebasuze muloji ojja basanga muzisinga olumu ezitali mu siringi 9,000 nenga sita nga basita bulungi nnyo ati bosita bano abayimbi abagala okufuuka biki kuyimba oba sita butandikira yu makindi osumuka mukama wakusumusa oyo muyimbi oyo banyimyeseza promotion mala kozi goberawa
Ha tojja kuvaayo. Wega kuyimba tena obere ntebe. Tojja kuvaayo. Naye nakayimba akalungi ku TikTok. Muyimbire mwakawulire. Asimanya ali neegomba okukola nkolerere maama. Muve ku ebyo byabazadde. Teri muntu yali ayimbide muzadde. Kale. Abazadde mbaleke. Balina olugendo lwabwe ne lukoma. Fight about like fuck future yo. Mama oyimbira waji. Muwe sukali anywe. Mukolerera mama. Mbona manyina agenda kunsampolinga mu wahiti kaite erichi. Oyimbira mama. Yagazo muyimbi nili pazi atugamba. Omuyimbi ayimbira mu high school mbanya primary. Talivayo. Kanyo omuyimbi nawo tugambye akantu. Omuyimbi ayimbira mama. Allah. Tasobola kuva ng'oyitawa. Gwe mpayo omuyimbi wano yali ayimbidde ng'asooke kuyimbira va ku bano Orlando. Nga ye abadde yakubadda. Nga babiri. Bw'oba yala kuyimba ennyimba za mama sooka oyimbe. Mama je luvannyuma just token of appreciation kumusiima. Naye otandikidde kuyita otandikidde ku maama. Otukuwane gw'okuba ebizibu. Tuli mu mbeera y'abasingo mothers. So mubiveeko eyo bazadde mubaleke. Nze sobola kutandika kuyimba n'ennyimbira maama oba taata. Nosobola kuyimbira maama nga mbebaza. Okulera. Bo bannyimbira ki? Si, tekisoboka ekyo. Buli muntu alimu olulimbi lwe. Buli agala okuyimba atandikira Makindi awo. Atandikira Makindi awo ate buli agala okufa era afiira Makindi. Andi sirimu ali Makindi, sirimu omukulu. Owedde w'abayimbi. Ali Makindi awo. Sirimu ona nkumuunye ajjako n'olususu. Oyo ali Makindi awo. Bw'oba yagala kuleza ku sirimu owaddala. Ali Makindi awo. Mu bayimbi abapya abaana abato bonna. N'abakadde. Kale mwana wange leka. Kakati zeno njagala nkubuulire Makindi eyo erimu ebizibu bimu. Erimu ebizibu wakati kategenze erenguuka mnera tejja kukula. Bagikolimira erimu ebikolimiro bingi. Makindi bagikolimira. Abasezi bali mu Makindi, abalogo, ababbi, embwa, abasiyazi bonna. Nekati Makindi omusezi abacha mu kibuga e Makindi. Baba yante beebaka. Abali benkwacho Makindi. Ababbi Makindi. Abafere Makindi. Bano wanabbi bonna bali Makindi ali awo. Makindi kugamba era okufuna omukazi ofuna omuwala omwana n'omubuuza obeera wa Makindi muleke wesonye n'omuwala wakufuna ng'oli Makindi omuwala ogwo omusege guleke ye omusege guleke mbate twali business Makindi obeerayo muntu ategeera naawe omuntu yena akulidde Makindi asumuseemu ati sadda ku ntebero odye n'osanga omuntu ng'ali awo ali self centered ye Makindi bamuzaalidde Makindi awangalira Makindi lati biba babbi watukuba obugundi biba babbi so Makindi eri awo yakola waliyo serebu wange Sheri Matovu jjajja koze jjajjani ati ndowooza olaba okuyimba yekugaana ogenda mu lubaale obeera awo era byebyo gw'otandika okulaba ng'abalazimbya kalina ng'abakubbye otandika kusawula ojja kulaba okwewasangana kuli e Makindi baana bawasaba maaza nchana ggulo Makindi awo abayimbi abagala okuyitawo baagala okuyitawo n'ate Makindi tosobola kuyitawo ate Makindi waki tosobola kuyitawo ekulaga ati comfortability ekulaga mbu oli site Makindi ekulaga nti oli site kisooka teggalawo Makindi erindoza eringa Las Vegas teggalawo bantu badigida kiro na misana e Makindi okwetunda kuli e Makindi awo abaana abobuwala nabo obulenzi n'abalenzi betunda e Makindi vaawo naawe ate oza bajjugolo babeera bati bajjugolo mbamanya naye mbamanya nyo kyanja ntinda abeeyo bagendera era for delivery naye ebikondo byabwe biri Makindi munene Makindi yayo inoonekera ddala terina buzibu bwonna so bizibu era omuntu yena yena ng'oyagala okubeera serious Makindi mu bulamu if you have to make it in life va mu Makindi ogende mukalimu abali mu kyanja mwebaze Katonda mubeere eyo temujja eno ebikolimo ebiri mu Makindi omu obimanyi Makindi erimu ebikolimo erimu amayembe erimu ebikolimo erimu buli kimu Makindi waliwo omuntu omu yagikwatawo ati n'agyefuga ani nja mukugamba omugundi yaffe neddako nga ye buli asowolayo omutwe waliwo omulogo Makindi omwo muyimbi asi muyimbi manager nga ye womo Makindi kanga tegatwa maji abeere Makindi ayina mu poloti bwenga mukaaga kati
Nenga ye kabaka. Mananja gundi babuulire. Makindi embi nnyo muganda wange. Naye nga tubeeramu. Ye abayezira muyimbi ayitawo. Ati abayimbi bonna basinga okuba obungi. Bonna batandikira Makindi. Career wise. Tunya abentinda Prince Omaro. Bave kaabo. Prince Omaro nawe. Oyinza okumuleeta mu bayimbi abakubye. Prince Omaro si muyimbi. Si yone yali akayino Bagure scan. Oyo ne kyemusaasirako nti taata we ambadde nga mu facilitatinga mu bintu ebimu. Ndoza kati yamuzzayo n'okusoma. Yamuzzayo n'okusoma taata musajja mugagga nnyo. Babeerawo ntinda. Kati tebale kati bapangisa. So abayimbi abasinga bonna star life yaabwe bagizimbidde Makindi. Tuna Sizaras togwa mu bikopo. The way you wine sunde chiwa. Oyo ate yali afudde. Ngache kimuse. Bamuloga. Sizaras. Bamulogera Makindi omwo. Bwe yakuba akayimba ako. Mu kaseera ako yakakubira mama we yali ambassador wa KFC mu Uganda. N'afa. Ndoza yafa round 2 emeka. Kati mama we yafa. Kubanga ku weekend yali ngatwala abakola ku KFC. Nibali kuko yabwirire. Sizaras. Kubanga mu kaseera ako by then twalina wondoza branch ya KFC yali emu. Ya nkoko yakajja. Ngabya manyo kulya KFC osinappinga bwoti. 218 awo. Ne kali buli wolingiza waliwo KFC. Wolingiza waliwo KFC. Ogutali musango ne Nansana bataddeyo KFC. Ne bantu bawagira abe Nansana. Banji anti abantu etagetinga wali bantu population. Abantu banji. So mu kaseera ka KFC twalina gundi emu. Nga mama Sizaras brand ambassador. Mama Sizaras yali akwasaganya bya KFC mu Uganda. Kentucky fried chicken. Nga mama gwe balonda. Kati mama n'agenda afa ndoza mu 2017. Ennaku ya Sizaras yatandikira. Okubonaabona ko. Kataddanga ngulu. Nadamu okumusanga eka mu kyao. Ngali nono manager wa yali akwata video za Bobby Wine Kim XP. Ne mukwata ko nti nganyogoga. Sizaras. Nganyogogera. Simanyi owa yali atedde ki. Nganyogoga nga takyategerekeka. Nga avuddeko nga awenzi. Deba amuloga bulozi. Bamuloga bulozi. Ate kati banya abamuloga omuntu ayimba enyimba z'ozungu yayitawo. Kakati nego tokimanyi. Batuula. Waloka meeting yao. Makindi ali abatuula. Bakutulira. Nga bayimbi. Batuula. Ne bakolera meeting naga nti oyo tasula. Olimba. Anti badire ekifaananyi kyo ne bakitekako ebbaafu. Sula flexible. Alai. Abamanyi bakimanyi. Sula wegasse ku kalya ya Abdumulasa ey'okulimba mu byamalogo. Mera sirimba. Bakwata ekifaananyi kyo gwe omuyimbi nkubya yitinze paaf ada manyi embigulira. Bannange. Nate tufanyi mu baafu. Ngoyitawa. Kati kankugambe Shalom. Mukama ansasire sikwogera bubi. Neba n'abayimbi abazze mu generation eno. Tubalire kati bano after COVID artists. Tettosobola kuyitawo. Gunja ayitawo. Ani? Vairota. Gwe. Moyo omuntu kubayita ati alistaka in generation. Ye Vairota. Naye yitamanyi kiddako. Babeeraawo. Okitegeera oyo omuyimbi wadasobola okuba emyaka 10. Ngomuli alinga kwali. Alinga ataliiko. Babeera ali bakwate baafu. Obakuteeka. Okirabye kye bayita akantu. Obakwata ne bakuteeka mu baafu. Obakuteeka mu baafu we bati. Obera mulingo otagala. Paka baafu ebikuka. Nenge sobola kubikuka. Oba otambulira mu baafu. Obera otagalira omubooti. Ngobwe ennyimba zo oyita mu kabalagala ziyita. Zivuga Makindi zivuga. Bantu bazisaba okula time request change bye after 5. Simu. Ngani akubira nti ndiye no kasenge Vaito jango oyimbe. Oba wayimba ki. Era banoonya saha. Ajja kubaka. Abayimbi bana batandise emyaka 6. Nga tuvudde mu COVID. Aga kata mugo tebagenda kimekinga. Kuche mmanyi. Onyo mimbi we mimwe jange ngejiringe jange yani. Waliwo nombi ayimba mu COVID anye mwange jange. Nebo libera wanjiwerawo voice Liam voice. Allah alirudda woyo. Ati bwe nkugambye. Kati abo bali mu kabinja. Baba samu bafu. Bali abo bali stack tebamanyi kiddako. Abeera ngo owulira avuga. Naye nga tosola mu renjinga mu bayimbi 10. Abe Uganda bo bewantadde ku budget yo. Allah gumote wawulirako anino wuni wano. Oyo ndisanga wa buzz ya prosper. Ndinya oyo. Ndinya buzz. Kati nze kankugamba abayimbi abali bazze nange ningamba lere bafu bagibotodde. Bayise babakikoze. Trace Melon. Trace Melon tanagwa nnyo tsula. Tanaba kugwa nera tagenda kuvaawo wali. Kubanga akakiko kakolebwa. Kati bana abayimbi manyi lwaki kali ezaabe zigenda kubasumbuwa.
bali mu like tebamanyi kuloga bano abayimbi abato tebamanyi bya kuloga adukira mu machachi simenge ne wa musumba wange lw'omushana musumba wange bugembe bagenda kubeeraawo bagenda kuyibeeraawo n'emyaka 10 gigweko ofedingiraawo naye ngegwena kubeera twogera ku bayimbi owulira lutalo owulira saha betukuze tuwulire olwedde betukuze tuwulire abaddewo emyaka 15 plus nekulowooza emyaka 15 mabega wabadde tewaliwo bayimbi babaddewo naye era Shiba ogenda okulya Shiba Spice King Saha David Lutalo oba okitegeera beebo industry yeeyo Uganda beebo betulina tebisoose leero ne ku side y'abajuliana be bayimbira era baalingawo bajuliana abo nga be bayimba bamba nungi be baliwo kati time netuka ne fadinga Joshua Baraka ayitawo sula tasobola kati ate okugenda kukomye kolabo yamuse yakoze kolabo Joshua Baraka abayimbi be Uganda buli wokola kolabo n'omuyimbi ow'amaanyi ofa yakoze nani kale ekyokukola kolabo nyinza obutakyogerako wano ne Joshua Baraka abakola abadde kuweno African Smart biveke ebyo bamwabudde bwa kumacha saa manager yamugobye Joshua Baraka bamwabudde bwa kumacha mpacha n'aba maaso n'amwa stage nayimbira tano manager we yanire guni robusta yagobye anti yagenze ne guni yagemye ngoma radio yafa ne adi diskiye bajiba waliwo bajiba neera nabo enyimba teziyiika kanyema nyeje Joshua Baraka yagenza diskiye anti babikola ba manager babikola bakuyira manager nga yagadde okusuula okutaba kusamira nnyo akusuula atya Dede Jasmine yayina manager ngomuyita Bushington ne bayomba mukaawo ajukira wa mtute mukoko studio ebyatabuke bimusagala bigendamu bakananga akutte adi diskiyo ne yalika nyimba zonna ya Jasmine yonna nagiwa fena tubifira mbasi jukira mutwe kujukira kinga enyimba z'aba basajja ozimanyi ande enyimba z'aba basajja abo Washington ba Jeff enyimba bazifuna batya kivula nti ba author copyright yabwe era nalaba Shiba wanonga akaba era Jeff antuteke enyimba soko noonyo oluyimba olwoyimbye walujjawa anti yajja nakufuna nagamba nakugulako oluyimba gwo muwandiisi ye naatwala ezo okitegeera kati gwe nakubira essimu Shiba weyayi gende wana essimu waliyo oluyimba nopaala okitegeera yabeera ye original kugundi ye author yabeera ne copyright gwobeera na zino neighboring rights era takugaana oyinza nokola ebivulu 100 mu lunaku oyimba okuzimba stage zonna takugaana naye waliwo wali ka target kati waliwo sagala kubyogerako nnyo naye waliwo gundi bagiyita Yugaton wagimanyi egenda egula katalogo z'abayimbi kati tenoonya Shiba yagula abakadongo kamu tenoonya Shiba weba yagala nyimba za Shiba banya Jeff Chiwa tenoonya Kiwanuka ne mu bumbi 10 gwe noviiramu awo because oyina copyright oyina neighboring rights performing akola ki akuleka n'oyimba naye business wise abakokose okitegeera kati ekizibu abayimbi kye balina nti abayimbi b'emakingi abayimbi bonna abasinga obungi ennyimba baziba babuwi teziba zaabwe babaleetera buleetezi bamukubira ssimu anti omuyimbi kyasooka okukolera oliwa mbaja no Costa Rica vaayo eyo sitabeera ku Costa Rica nakutwala ekyanja apartment ya millions 2 nakutwala awo mubakalungi moto basula moto baani awo abo babondi bammwe nakufunayo kasubalu ka million 25 nakutade mu nyumba sazude emyezi 6 oba na mwaka nakutagetinze kusoloza maisa bakwita kusoloza maisa ati abagera kusoloza maisa akupangisa apartment ekyanja nakwanye moto kanuwa nakusana abatambuliako babiri akole bano babaita artist manager badirisa bagala Puff Ada akakubira Jebbi ati abakomaze obulamu bwa babututte because a music yenna gogenda okuyimba tomuyinaako control wa manager era nalaba Jeff wano ngali gundi nalaba Shiba ngali mu court ne Jeff nengamba Shiba talina na kwogera asirike because enyimba zamusanganga mu buliri awujjaddeko ekiwejjo namukubye simu namugamba ekyagamu minti namugamba where are you yende wana simu waliyo waka wafe wenogana noyisamu in fact osanga ne demo jeri
yakubira omwana yawandiisa oluyimba nga Dr. Brain namugamba gende wana simu omuyimbi ajja akusanga namulowoozi bayisizaamu dda odda mu bigambo ebyo kwadiribingamu katono nga ye kuba Jeff yasi muyimbi nga ye oluyimba gwe yaluwandiise yamuwadde da ssente amuguziza copyright sikiriza oluyimba lwo lufuuse lwa Jeff kati ye ne Jeff naye n'alukwata n'aluwa omuyimbi we kati ebyo biseera bitono nnyo abayimbi abasobola okubirowoozaako anti ajja nakugamba agenda oyimbe kubanga omuyimbi ye kyabeera ayagala kumuteeka mu bantu because abantu badde beebuuza Jeff yafuniramuwa yajja ye yakola lifetime investment kwekimanyi nyimba za Radio and Wizo Jeff loza yabasonyiwa busonyiwa niye yandibasoloozezza paka mu byenda nga kyazifunako gulunedi kyekyali bantu waye dakiika 10 bannange tuwunzike so posing Airtel Pay kwesa Airtel Pay asule emisolo gya government ne traffic fines monyiga *85 *47 ash abiri mu November tuli ku Serena Hotel Chongmanyi concert ali Namatova abayita muje tumuwagire mpola Alebad emitwalo 10 wali 15 meza milioni 3 atenga ni wa King Saa 14 muje tumwagire kole emitwalo 2.5 ne meza 3.5 tumwagire bulungi mpola ninye sura flexible so kola nge business ebizigo tubina era nga business anzo ebizigo birungi osegala ko nakyo kalayo ne ngonyirira obero labika bulungi nnyo tebina by'abaana muna by'abakulu tubina by'abantu bakulu tetuna bizigo byerusa bino ebirimu Salfa birimu Machule birimu Hydroquino tetubiina jango ne skin yonga bweri just kujjamu mbalabe kujjamu black spots kubera ngo labika bulungi esimu 0709995007 awe tuli awo yes tula dak nyonyola eddogo eriri abayimbi amu abakubankutteko nnyo wagambye omuyimbi ono bovaawo njalwala bamulwaza naye abayimbi bonna banansonyiwa okugera amannya gaabwe naye bonna bali bwe bati odajja kubuuza ojjawo bukakafumba omuyimbi ono bamuloga ayinza obba talent ebemweddeko kati awo tasaana kubeera muyimbi omuyimbi talent temuggwako buli wojja mu kuyimba noga nti talent empeddeko ddayo olime wakimaki tumalira obudde kitegeeza wayingira mu kintu kyewuteeterekedde wakyekaka abayimbi bangi era nze bambi matuna ne mbasasa ninga mbalaba bano tebalina lugendo nze Shalom nkugambye mu myaka gino kubanga ensi yakyukira mu COVID atasobola kulivampingirawo mu COVID okwezuula n'okwekyusa togenda kwezuula ensawo we wali dayisi bwe zakyukira ez'ensi empiki bwe zakyukira we twalabira ku bayimbi abapya we twalabira ku byobufuzi ebipya we twalabira ebintu bingi ebyakyuka after COVID yawo mu period eyo kati bwe tubanga kati twava mu COVID tugenda myaka 7 tetulina muyimbi gwe tusobola kugamba nti ono atulisa atukubye emyaka egyo ng'atukutte emyaka 5 tewali kweri nejjukira babebekulu batukutte emyaka kumpi tugenda mu 3 batukutte bakamiliyoni batukutte emyaka tugenda mu 3 kati mmwe kiki ekibaganye kitegeeza mwayingira mu kintu nga temukimanyi ate babadde ogamba mbo bajja kukomawo n'otuwa example ya ono omukyala Tracy Melon. I think Tracy Melon about publicity akibanye sente management byakendeeramuko. Tracy Melon ekizibu kyayina ayina management eri too serious to Ugandan market. Bamulowooleza ekintu kya Tiwa Savage ate yo muyimbi brand wise munafu. Baagala Tracy Melon abenga Tiwa Savage. Ayagala abenga Tiwa Savage abenga ba Yami Alade. Naye tebamubrandinze bulungi because bagita Trace Studio be bamumanaginga naye bali bagenda kumuwanda mabega kaawo bali bagenda kumbateko ku time nga bagamba atutamye because nga bataddemu nnyo nga tekivaayo naye mukama n'abasaasira awo n'ayitawo neera yayitawo abanga asowolayo omutwe bwati ekidomola ne bakisaanikula ne bazzaako ebbaafu n'addayo munda Tracy Melon kubeera awo ng'owuli obuyimba bwe Tracy muyimbi mulungi naye nga tasobola kutega kivulu wali abantu ne bajja okitegeera ekyo era ojja kuwulira abayimbi nga bebo beba bulijjo kyekyo kizibu ekiriwo nti serious n'abali mu bizinesi y'endonga eno si balina okugibaamu tulinamu balusikino bangi
Bani? Balusikino bangi. Balusikino? Yes. Lusikino yaba atya? Be bantu abayigidde ebintu ku mupaapaali. Olutuuka. Naggulawo YouTube olwokuba Shalom agiguddewo. N'atamanya Shalom ono yakola atya ekintu kino kubeera nga mu myaka eno oba esatu ali ku tto. Kati naye naggulawo kiwalazima n'emutuga. Era wekwata wano. Igo YouTube kanyo kati YouTube yavudde mu bulago. Kati ekutta busse kuva mu mugongo. Wala nyakadi weapon. Kana kagumba kebatika kaneno. So kati bwe obuzibu obuliwo. Nti abantu abaliwo abamanaging abayimbi balusikino. Kiringera ba promoters abazze abatonotono. Buli wojja okumanaging omuyimbi ng'osose kubeera fan wa muyimbi. You can't do business. Ng'obadde fan we. That's true. Jeff ekimufudde nti w'amaanyi n'okusisa olunaku olwaleero. Si mukwano gwa muyimbi gwabeera genda omanaginga. Aleeta muntu business. Bibaawo ebyo tebibulamu. Kati kati omanyi lwaki yagaanyi? Anyway, ekyo kankireke. Sagala fayiro. Fayiro etambule kabalagala. Sagala etambule bwetyo. Naye ekyo tojja kukyogerako ekyo nakyo. Nti ebiseera ebisinga tofuna muntu olw'okuba ng'oludde naye. Oba olw'okuba omwagala oyagala okukola naye. Buli wafuna omuntu ng'oli muwagizi we tasobola kurespectinga. Wala Bobi Wine oyo, Bobi Wine yali ng'ayimba, yalina manager we nga bamuyita Labeja Lawrence. Naye simanyi oba balina ba mikwano. Ekyakibagatta business. Ne manager John ono abadde wano nga beba managinga Bobi Wine. N'ebbanga lyonna batambuza Bobi Wine tasobola kumanya nti oba John yamanaginga ate nga John muganda wa Bobi Wine. Ne Labeja Lawrence yamanagingako ne Radio and Weasel bali bamutuze. Kubanga yaleeta olukwano. Bali bamukutte yaleeta mu business. Olukwano. Ndi owo managing omuyimbi jangu with business. Omutalina kuba mukwano gwo. Ndi bana abaana ekibayonoonye business zaabwe. Nti yayagala asooka kufule mukwano gwe mu managing. Because omuntu nga mukwano gwo Shalom temugera kola business. True. Ate n'ekirala n'okwebaka ku bayimbi. Bamanja yabeka ku bayimbi. Allahu Akbar. Badde sikamanya. Bamanja abasinga obungi e Uganda bebaka n'abayimbi. Bamanja ate kuva mu mwaka gwa 12 kuva mu 25 24 kambalirawo ko natandika okugoberera bino ebintu. Nzo kuba natandika okugoberera bino ebintu. Abayimbi bamanja abali serious abali too serious kuba manager oyo ali nnyo serious ku muyimbi oyo abamumenya. Okitegeera abamumenya. Because lwaki abamumenya ati bagenda ne baveeyo mu kidongo sawa mwenda gwa kiro. Okitegeera batamidde bayiga kati enkwakyo bayiga biki vibe ziri nnyo. N'abembi abakazi bali enkwakyo emakindi. Bayitirivu. Nga muyimbi mukazi ali enkwakyo. Nga kaluma. Bayitirivu. Ate enkwakyo eri mu babandi. Nja kunyumiza. Bana bakuba bandi abamu babandi. Bawanswaliza. Nedda. So, simanyi lwaki ensonga lwaki yayonooneka bwetyo. Naye eno industry mwana nfu. Yatabuka. So, buli managing omuyimbi nga omulaba ng'omukazi. Kyekyasula bano abaana ono yali CRK Planet bamuyita Katale andikando. Abo nabo. Bagenda bafuna omugagga waabwe oyo wagundi ali mu State House David. Ate ogenda okuwulira wantu w'amaanyi sagala mwogerako nnyo. So, buli wobeera n'omuyimbi nga Fulona omujjukira. Fulona yalina kanso kisozo. Ningeera ogenda okulaba bamutwala Dubai simanyi basula mu 5 star biki. Ate bagi byagenze nabo baselekita Williams n'abaleka eno wansi. Ye n'ayambuka n'akamere. Kitegeera ebisobola kukola. Managing omuntu nga si mukazi wo. Make it big business. Ebire business banenge bo managing omuntu nga business binyuma. Ne Uganda tebisobola. Tebisoboka. Kubanga n'omuyimbi naye atuka ekiseera ng'otandika omuwulirako ebbuba. Olaba anyiridde. Ze hip zizze. Kati ebbuba litandika okubeera nga likwata. Kifuula bulimu anyway. Saga kwogera ku kyatuka ku Spice na Roja naye bisinga. Mwana ebintu si byange ebiseera ebisinga. So omuntu yandibadde amanaging omuntu nga mukwano gwe. Nga si mukazi wo. Nga business. Because omanaging omuntu nga si mukazi wo. Mukubire ku mwenda. Oyinza n'okumuvuma. Oli wewe bakaba biki. Naye gwe bakako oba oswala ayinza okumma oluddako. Omugamba otya naawe. Zena labira wano ku Princess Amira ne bakiddaawo.
Program yadde nnungi nnyo naye agabaluwa gajja kusukka mu sheno tugenda kweyongera swa flexible week ejja n'olw'obudde obugenze Amina teyaliko ku gundi teyaliko teyaliyo wabakiddawo musule bulungi bannange mweraba